Mu program eyamvubuka weyogerere nancha Jomi ne fantasy bade bakuwereza bulungi nnyo paka wano wetutuuse ano ye program Akasengejja era nga nkwaniriza nnyo nenkubiriza gwe omuyimbi nti oba okola oluyimba lwo video oba audio fuba okulaba nti okwayisa ebifaananyi ebyo abantu bye bananyumira okulaba oba batudde n'abaana oba tebatudde n'abaana oba ebigambo ebyo bye tunanyumira okuwuliriza ne wooba ng'olina omukadde oba omuto oba omukulu oba omuvubuka. Nze Namanja Priscilla wasuza otya mukaaga wezinaawerera tujja kuba tukomekereza ate program firimbi ejje nabo bakubuli bibayinawo naddala mu nsiike ebyemizannyo bendi nabo kabakweyanjulire mu bwangu obw'ekitalo kubanga buli lunaku tuba n'omuntu omupya abayegasse ku TV nga yeeyandiyetaaza okumanya ono yaani oli yaani then oluvannyuma nkubulire ekiddako. Nsanyusa okulaba nate nyabo naye nsanyusa okubeera amannya go gajjukiza abatulaba tugende mu maaso. Amanya gange nze Joseph Ate funze na mawulire mwandisi mpandika ku sport mpandika ku music mpandika ebintu bingi nnyo ndi presenter ku radio producer mpandika scripts ntendeka amaloboozi ndi producer wa show eno Akasengejja. Jebale sebo amanya go gajjukiza abatulaba Omuzemo Kalazi David naye ndi musician ndi music director music writer songwriter instrumentalist kuba nanga kuba guitar no kuwandika ennyimba n'ebirala. Jebale sebo kale nyo amanya n'ebitiibwa byo Jotabula ndi muyimbi mu Frigo Band ndi producer wa music oba omutabuzi oba omusumusuzi w'ennyimba ate ndi mukulembeze mu bibiina ebitwala music mu Uganda Musicians Union mu Africa nzakiikirira East African Region ku African Music Council ate era ndi member wa ekibiina ekitwala music mu nsi yonna International Music Council. Okay. Awo nno nga omaze obbawulira ye pano yaffe gye tutambulizaako Akasengejja buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'okumakya paka 6 ez'omutundu abo be batusomesa bye tutamanyi ne bakubulira nti muyimbi gwe wandibadde okyusa wano oba wali ne nkujjukiza nti buli lwa Monday saa 8 ogw'ekiro eyo nga bukya tuba ne repeat eya programu eno ate ne nkujjukiza nti ku YouTube nayo tubaayo buli programu eggwa bajja gikutirayo ku YouTube. Oluyimba olugenda okusookera ddala olunaku olwaliro mu programu Akasengejja baluyita Innocent Girl. Jjero Robert ye muyimbi tukomawo. Ali muwala mulungi nnyo mutandikwa nga nina subiri nti nja kufuna nakola buli kisoboka ndabe nti nkuwangula nga tebuwesekera nga mmanyi nti onjagala kyokka ne vuma bo bonna bakutengula bandikundekedde n'olabalabwe kusanira nakwagala okyali muto innocent girl naye kati wakyuka innocent girl abakusigula bonna bakunnemyo nono you no longer innocent girl nakwagala okyali muto innocent girl naye kati wakyuka innocent girl abakusigula bonna bakunnemyo nono you no longer innocent girl kyokuba omuto nga boli kati tebikyangasa bakuyigiriza bingi ebitasanira walina esonyi buli kaseera omwenyeza nga newankunyiiza omala n'onsonyiwa naye kati wakyuka ebyo tebikyaliwo buli kigambo kikubawo bitwala kyekimu nakwagala okyali muto innocent girl naye kati wakyuka innocent girl abakusigula bonna bakunnemyo nono you no longer innocent girl nakwagala okyali muto innocent girl naye kati wakyuka innocent girl abakusigula bonna bakunnemyo nono you no longer innocent girl. Kale singa wasooka kwagala nze ndayira nandikuwonyeza bayaye n'abalimba ku mukwano gwe nina anti towandincaye kubanga nfaayo nnyiri abo be mba njagala n'esonyizo walina mukwano zadduka kebenyambala yakyuka tekyankolera nakwagala okyali muto innocent girl naye kati wakyuka innocent girl abakusigula bonna bakunnemyo nono you no longer innocent girl nakwagala okyali muto innocent girl naye kati wakyuka innocent girl abakusigula bonna bakunnemyo nono you no longer innocent girl. Bamuyita Jjero Robert n'akayimba Innocent Girl munange no gye tukolera ffe bw'olaba ku TV naye ate tulina team nene nnyo esobozesa programu zino nga wooziraba okuva TV weetandikira ku saa 12 ez'okumakya mpaka
nga wezeddingana kale nebaza nnyo benkoze nabo olunaku olwaleero ku kamera kuliko Kalyango Simon ate mu control room waliyo Abdul Wajid abo mbebaza nnyo tibabeerawo buli lwa mukaaga ne tutambuza ekintu kino bulungi kati gyoyitabula njagala okusooka okumanya wano tuli kuki kukono omuyimbi ono Jjero Robert ate akayimba ke kabadde short and precise ebyo byetwagala nnyo akubye bamukubidde Afrozouk naye obuzibu obuliwo ku lubadde lwakatandika mbadde nkyamagamaga bwe nti neruggwa partly ekyo singa lubaddemu ebintu bingi at least twali badde tumanya creativity ya producer naye kati ndowooza ne producer yali limited nga takyalina kyakukola nga yakatinze n'akopinga n'apestinga nebyeddamu naye leaving that aside omwana oyo eddoboozi lye asobola okubeera trainable n'akola ekisingako awo naye ekisooka obuzibu bw'alina music gwayimba si gwali supposed okuyimba nibadde ayimba biki okusinziira ku ddoboozi ye terye kugamba melodies lyetaaga kubanga ziri a bit more straight bye bitya waliwo straight melodies kati obanga bona agamba sigezesa kubanga Irene fena tukimanyi nti no muyimbi mulungi naye kati olimbanga simbalala mama simbalala kati that kind of easy listening yeah kati melodies eziri a bit complicated ono tazisobola eddoboozi lye linafu ate lyetaaga okukwatiramu ddala naye ekisinga obukulu nkakasa yeyeeyiza naye enjiyayo ekyali ntonyo nnyo alina essuubi singa abanga afunye oluyimba olumutegedde obuzibu bwe n'afuna ne producer atamufere bufezi kuba producer abaana abamu bwe batu tebeetaaga kufulumya muleka akaabiraawo ku mulyango gwo naye ng'omubulidde amazima ngenda kukolera oluyimba olulungi naye oluvannyuma lw'emyezi 6 sikulimba that's the professional way mukalazi onginyawo kati mbitegedde nti ono ye Afrozouk wandimuwadde magezi ki ono Jjero Robert ono mwami Jjero Robert tayimbangako bw'omuwuliza ng'egyayimbamu abayimbi bangi babeera baliyo kanga bateeka genda mu studio nti lubungi agenda mu studio nikoliko oluyimba naye nga tayimbanga nako takolanga ku training ngalowooza byangu kati engeri gyasawuningamu tayimbiranga ddalako kati kyalina okukola kutandika kuyimba nga tanagenda mu studio akole training apracticing ayimbe kabuli lunaku awoganira abewaka paka lwanatereera kati wama batte ku bibiri njagala onondireko kimu ono musuubuzi wa bumonde oba just omuyinako omutawaana musuubuzi wa nsenene otegedde otya nti akola mu nsenene era ze zirimu esente amaanyi kubanga labika wasuubudde ensenene n'okola ssente bw'omala okufuna ssente n'odduka mu studio ogende orecordinge n'olyoka otimbira ng'ekikere batte kati ate producer yamukoledde oyo yeetaaga mpi magundi mu matama kubanga ekintu kiri kimu kyokuba omuntu azze ayimba bw'atyo gwe nga producer tosobola mugamba tosobola kwata sente ze mugamba adde agenda akole training akomewo akole ki avoicinge ate video naye ekababukabya maziga ali awuyina kyotegeddemu ate ntegedde kyokulaba okujjako okulaba akawala akemolanga anti bagambye innocent girl atya ng'amoggola amaaso bwati muwa amagezi Jjero Robert adde agenda asubula egundi ensenene afune sente zinawera akole training alyoka akomewo ayimba aleme tumalira biseera mumpe max za innocent girl tugende mu kayimba kafaako okubiri mukwano nikujjukiza nti osobola okuteesa eno gye tuli ne tubaako kye tukyusa mukyoyitabula amuwaddemu mukalazeemu abate 0 talina kyamuwadde n'osindika obubaka bwo n'obuteeka ku 8338 okikola otya ogenda mu ssimu yo oweereza obubaka n'oteekamu ekigambo nti akasengejja n'olekawo akabanga oba ebbanga n'oteekamu obubaka bwo n'osindika eno ku 8338 omwo osobola n'okusaba oluyimba nti bannaye luno temulusengejjangako bwe bityo tuba tukyusaamu abakwabuzi lwa Queen Florence alabika yakazeemu agamba atya mu kayimba kano nange sibimanyi sooka obirabe tukomewo tukunyonyole tovaawo In a Ramsey Batano, just in another tuna, just a pro in a tuna, Jack Power, Queen Florence, come in. Monster Sinem Funye, one piece and charm. Chinda, Kanyambura, Dembe Chimbuze. Not how can away Gulabuli Sawa. And Abura Panska, Dakalozo. I'm a part of Musimuno, but Dawabuza. Kaleze
abasajja bonna zendi kyana kiteera bonna bankyali naye abasajja nga buddeko nga tadde wakirikambe nakyo mbekette abwe neekubira ekidongo kyange nze endongo ngifudde mwami wange kempase ebyaliwo byaliwo naye mukwano nkusaba tuddemu tukikwasaganye ddala mukwano ngonze byetwaliko byali bya kito kati amalala nga suddewo nakizudde olweyo olukadde olwe lumanya obusonda akubenga ekidongo kyange kyekimpa ku ssanyu tekinnabya nnaku tekimpa birowoozo ne bwenjo yakasita yensuwaali yaranzikakkanya abankwabudde mwebale nnyo naoke kambakwase katonda nalimba wadde omwoyo gwange nze tamwambalamu nti bantegeera ennyonta yalaavu nennuma obwomu nalowooza nga nennuma emmeeme akumba gwe ndowooza alina nkumu abamulowooza omulenzi gwe ndowooza alina nkumu abamulowooza obulamu bwalaavu nentonanga nakendeeza kawajjuli enkeera agabira mmebo bajja keneyeewaga bweyaguze abatakuba beba bebakwabula omukwano gwa nina tokodiya gwe kyoba otegera njagala mbe kundiya tutanyigadiya abalala bakubye enkuba kanze gosuuta manyeze wokawoka dda komyewo tosusuta akubenga ekidongo kyange kyekimpa ku ssanyu tekinnabya nnaku tekimpa birowoozo ne bwenjo yakasita yensuwaali yaranzikakkanya tulabye banjeera bamukwana b'ekyayi babadde banyime nga tebakyajja mu kutiya siri munyazisasula byendidde ababimpa yunowamise mu kidongo zekyenkera amande tusande ffe tugesa bana bawala balungi gyo basanga ne babakwabula ate gwe ne bakaba ratata bwetyo bweseka zirina mu nkanga kuba ewaka ne mu kiddula akazi bannange mwewala abakwabuzi akupokera ssente n'amenya omwoyo gwo agula chipusi nebbiya neyeewagawaga ng'akulimbalimba akussa mu kafunda mutambuzeeko amanya kikyali munda akwagaza laavu tali papalinda ne bawayitamu akaabakala akwagala omukwabuzi yatalinda ddakiika akusendasenda n'amenya omutima gwo nga nekyanoonya afune guno omubiri olukukozesa ati n'afuna essanyu lye ng'awase akubenkubenga ekidongo kyange kyekimpa ku ssanyu tekinnabya nnaku tekimpa birowoozo ne bwenjo yakasita yensuwaali yaranzikakkanya akubenkubenga ekidongo kyange kyekimpa ku ssanyu bamuyita Queen Florence n'akayimba ke remix abakwabuzi nkutumiddeko nnyo Chloe Craig ng'oli UK onyumira nnyo program Akasengejja senga Suzanne mujaawa awo mu kikuubo mulimu kyabo mu kikuubo bannaye mwe balikola olwo Princess Pat Esther nawe nkutumiddeko nnyo Salongosozi Ben oli kansala oli eyo mpigi kutumiddeko nnyo abakolera emakindya ku kooti waliwo Lydia Nakakande Muwonge Imam Rebecca Sophie mwebale nnyo okutambuza mirimu gy'abannayuganda mwebale nnyo kati bate omukyala bambi bagenda bamusiba mu Malaysia Katonda n'amusaasira bambi omukyala n'akomawo kakati mbadde manyi nti ebya music abizeemu nti agenda kuleetera akayimba akalala however n'akola remix abatamanyi remix kwe kuddamu oluyimba lw'obadde olina olukadde kati tusooke ne remix kirungi okukola remix oluyimba lwo olukadde lwe twamanyawo oba twandibadde tusigala mu old version by the way ekyewuunyisa nti ennyimba zewasooka zizitera okuhiitinga nkuwa example ya Chameleon Chameleon alina ennyimba zakubya katikati naye bw'onaakwata Jamila n'omukuba remix nedda Jamila old version nti old version ya Jamila
amaanyi gaayo ne sincerity yaayo n'okuyimba kwayo tosobola kugeraageranya ku Chameleone ono. Despite the fact nti tukuze studio nnungi nnyo kati kiba kirungi nnyo actually okudda mu luyimba mu nnyimba zo enkadde n'ozikomyawo. Kati kambuuze ekibuuzo. Abakwabuzi oli omukadde yali afropop. Yali afropop yali. Okay, kati ono ye ki ono? Kati afropop naye ataddemuko engoma eri heavy nga yabadde atademu ka urban yako. Ka remix eno njagadde nti azeemu naye ayeze come back nti etulaga n'oluyimba luno by the way bwoba tewaliwo oluyimba luno lwahitinga lwali lw'amaanyi nnyo oli mukulu gundi okuze olaba naako kajju luno oluyimba kati oluyimba tuzimu ku nnyimba ezo zahitinga myaka ekyo naye bw'owulira Queen Florence bambi eddoboozi lye abadde aludde nga tayimba omuwuliramu nti mulimu akasaakala yalina n'eddoboozi nga liri smooth bulungi nnyo naye alimu akasaakala teyakoze training emala kukola kikuvoisinga luyimba luno lulungi nnyo ekinnumye n'ekirala kati Queen Florence wayimba abakwabuzi actually mayinza okuba nga bakukwabula nako naye bakukwabula batya ekyo kyakirabye mu video singa kati ontutte mu zitrakta omulala ali waggulu ku trakta ate obulira buvubuka ate oli mu maka malungi ate ugamba bakukwabula kati message eyo nebanga ego anti abalaga bamukwabula nti kati anyira mwebale kumukwabula naye nakoowa bamukwabula naye n'obeera mu nnyumba ennungi bwetyo bamukwabula naye bamukwabula batya ekyo kyembatenjaka ekyo atulaga aftermath ya after kumukwabula oba atulaga nga bamukwabudde amma nange ndi naawe aftermath ya kangene bamukalazi comment ku luyimba bate bamafiina yakusobola oluyimba olw'omukyalo ono ayina message yagezaako okuleeta out naye rhythm gyakubiddemu ne beat gyakubiddemu temuwa chance kuba ku explaininga gye byagezaako okwogerako ayina okuzina amazina ayina okukola naye yasooka yali emuwa chance ndowooza seriopasagiwulira ku eyo naye nzako ne this message yempulidde ayina kyagezaako ku explaininga naye nga rhythm gyakubiddemu yakimbe yakudigida nnyo anti abadde alina okufitingsamu ono omuvubuka omulala rappinga the guy had naye andrappinze nga tutegeera message gyaliko so kati usually mubawanisa oluyimba nga lulina message yogezaako okudelivaring eri abantu olina okuteera n'ekika kya music ogenda okukozesa kuba kati bit eri ku tempo yagulu nnyo nnyo esobola kuwula byagamba bwe mba ntegedde mukalazi kyagamba ndowooza agamba message okubanga ekwatagana ne mood y'oluyimba probably kyogezako bwe kiba bwe kityo nze ndowooza omuntu bw'aba ayimba nga yakoowa ekintu kitegeeza kyamutuukako n'agetinga over it so ali mu kuhavinga fun ye nze nakoowa wali okwanyeko okumuwala n'akulekawo noddamu n'omusanga that's what I kind of bwemba script ya video ngezaako okuinterpretinga ebigambo ekyakola sobola kikola direct oba nenkosa imagery kati imagery kwekwata ekintu nengezaako omanyi buli bwokola ebimu ku tteeka lya gundi erya video eri nti silent movie ebanga silent movie nti bwemba nzigyemu sound ntegeera kyoli kyagamba nenjiwa abazungu oluyimba nendiwa abagondi batunuulira ekifaananyi bategeera kiki kyenyimba kiki kyenyimba oluyimba tebalutegeera ate n'ekirala nze kyenina the only another problem mpozi gye tukwataganya naawe yeya script bwe kituuka ku kya fine ne bwe kyali badde nga kulaga nti nakoowa abakwabuzi mwali mubulamu more like shots eziragira ddala abantu abakoowa shots eziraga omuntu nti bamukwabula walirese shiba shiba nakulaga bwe yakoowa za Queen Florence abakwabuzi tugende mu kayimba kafe akokusatu njagala max za Queen Florence shiba nakulaga batya muwadde 3 mukalazi 2 ne Joy Tabla 3 mugole luyimba lwa Michael Kinene katulabe Michael Kinene kuvira ddala mu Golden Band mugole nkomawo
Aliyeyo nkujjukiza nti Vision Group tukutegekedde show nga y'abaana egenda kubeerawo ennaku z'omwezi ga 11 omwezi ogwa December gwe gujja kuba kati tuli mu November tugiyise Total Festival. Total Festival omwana yenna aliyeyo gamba mamiwo oba dadiwo tinjagala genda mu Total Festival eteekeddwa Vision Group. Tugenda kubeera wano Ekyadondo Rugby Grounds ennaku z'omwezi ga 11 December nkujjukiza omuzadde oyingirira bwerere ate omwana wo omutwalo gumu ogenda kubeera emizannyo mingi nnyo face painting, bouncing castles n'abayimbi abo bokka abaana be baagala so tuweerabye ennaku z'omwezi ga 11 December Total Festival waliire Ekyadondo Rugby Grounds. Wange tabula wangi wali okwasako radio n'obibanga agiteeka mu stereo kati mpulira omwana wattu kinene ali mu stereo oba kabadi kyako ekisooka kinene y'omu ku bayimbi abalina melodies ennungi
oba the Twitter tune oba mu Luganda Twitter tune olugendo lw'oluyimba olulungi ya melody. Yeah. Obuzibu bwenkyalina nekinene at stage namanya neno baji producing they were Pademan. That's one thing I know. Naye kinene alina ekintu kyayagala okukola okuwomesa ndoza bakita okuwomesa okusweetening ennyo eddoboozi. Kati mu sweetening ennyo eddoboozi amaliriza ebigambo nga tebyatuka. Ekintu ng'ebigambo tebyatuka kyafectinga nnyo engeri oluyimba omuntu gy'alufunamu. Bwe nnyimba gwe mugole ye gwe mugole ne bwe nnyimba gwe mugole ye gwe mugole byanjawulo. Kati on top of that ne effect ye bamutaddemu ndoza either chorus ne frenja. Kati waliwo effects ezo bbiri zigezaako nnyo kati tugeze bano abantu abayimbanga agalowooza gali bw'omuteekamu eyo frenja oba chorus emukeepingako ne kaba nga tekasala nnyo nga tekali so sparkling mu kusala ddoboozi nga tesala ne kamukakkanya. Kati oli bw'aba ayimba ate nga yennyini yekkakkanyiza ate n'omwongeramu eyo chorus nga nnyingiko obanga ba frenja then effect eyo gy'owulira gwe n'owulira nga awulira stereo ebigambo kinene obanga atabyatula ate si muluno oluyimba lukka n'ennyimba endala. So oluyimba luba lukunyumira nga melody ogiwulira ekuwoomera naye ng'ate ofuba nnyo okuwulira ebigambo byakoze ki byayimbye. Ekyo oluyimba lulungi nnyo, message yalwo nnungi nnyo, lukola nnyo naddala abakyala mulwagala nnyo Leila Kalanzi oba wabaki akati okwo gawuni obadde ozannya buzanyi naye ate onyumiddwa olinganga omugole ddala mubyagala kanzije uwo mukalazi njagala comment kule yes omukyala abadde ayimbye bulungi ne message ye nga ezaamu esuubira abakyala era nga it's a good message naye nga mixing ya kyankalanye final mix ya kyankalanye n'amaloboozi tegali clear bulungi kibadde balina okutereeza tegatuka bate mutawaana akigwolina nekinene nedda omanyi kati nze bwe njogera amazima aye nja kufiira ku mazima bayomba abamu ate biki ate gundi ampala tasiima yaligabako di max nyingi tabitegeera bulungi lwaki takubayo n'oluyimba oyagala zaaki nga tomanyi kuyimba oba oyagala zaaki nzikuwe nga tomanyi kuyimba fine nze sirina gwe mpalana sirina gwe nsuusuuta ne mikwano gwange abayimba era bw'oba wakuyimbye volongoto mu kasero period tetuttira maaso wano ffenna bwe tuli kati kinene twakyogerako emabegako nzijukira nakyogerako tabula akyogedde ne mukalaze kinene nagamba nti kinene abulamu diction ne articulation. What do you mean? Diction kwe kigambo okuvaayo then articulation kwe kukyatula ne kiba nga kikola ki okwo bw'oba olina if n'oba oyagala kuteekamu tremolo oba oyagala kuteekamu vibrato mu ddoboozi n'okola ki n'oteekamu naye nga nze mpulidde ebigambo by'okola ki byobula kati kinene alina ennyimba ye erilezi eri awo ya kinafunafu nungi eyo nayo style gyeri naye bw'okwata eddoboozi n'oyimbanga gwe basonsese pamba mu nnyindo wabogole kiba kiwulikika kitya omuyimbi omulungi ddala basic rules muddeeyo ku basics mumanye nti bwe mba njagala okuyimba nkola ntya nti bwenti bwe mba njagala okukola nti bwenti naye si kuyimba nga gwe basonsese pamba mu nnyindo kinene nkwagala nnyo oyimba bulungi nnyo naye nkyusa tekiniki yo ey'okuyimba ebigambo tubyatule sikuwalana nkwagala nnyo naye amazima gali nti oyimbanga alina pamba mu nnyindo ate osanga mukyala we asobola omuproducing obulungi kuba mukyala we ate mumpe maxi za Michael kinene n'akayimbako gwe mugole ekyala wa programu Akasengejja mukwana ali wakanze namanja Priscilla olwo luyimba lwe tubaddemu olwokusatu tugenda mu luyimba lwaffe olwokuna mpaka ssaawa 6 gyoyita bulamuwadde 4 mukalazi namuwa 3 ate ye bati namuwa 2 Irene Namubiru aina akayimba bakayita nakukola ki katulabe Irene Namubiru ne nakukola ki webale kulaba program Akasengejja.